Grace Sojirinyani Elias Sajabbe ate mwemba saasidde nnyo ak'enjawulo banga mwe mugasakira Parliament. Kale bwe twogera ku Jacob Oulanyah oyinza okugamba nti yenna ntagambwa kabinge kuba erigenda mu ffumbiro naddala engeri gy'abadde akolamu emirimu gye okwewaayo n'okubanga abadde muntu wa nkizo. Atukuleetedde ku bimu Jacob Oulanyah by'abadde akola nga Mukama Katonda tannaba kumujja bulamu bw'ensi eno. Bye biriwa katubirabe. Ng'eggwanga likyali mu kiyongobero eky'okuviibwako abadde Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah, naffe nga Salt Media katwongere tumukwoleke mu bifaananyi. Ebimu ku bifaananyi bye basinga okumujjukirako lwe lunaku ng'agenda okulayira ku Parliament y'eggwanga era embeera bw'eti bwe yali. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Mei omwaka 2021 omugenzi Jacob Oulanyah yatuuka ku Parliament mu bitiibwa ng'azze okulayira ku kifo ky'omubaka wa Parliament akiikirira Omoro County era ayanirizibwa mu bitiibwa. Ono nga musajja abadde mukakkamu yasooka kuwandiika mu kitabo era olw'okuba ng'embeera yali ya COVID-19 baasooka kumusanitayizinga wabula wakati mu ssanyu. Yajja ng'awerekeddwako muwala we n'ab'eŋŋanda ze era buli munnamawulire yali bulindala okumukwata ebifaananyi n'okufuna ekyo ekirungi buli omu kyeyagala okukozesa eri omukutu gw'akolera. Nga Salt Media naffe kamera zaffe zaali zimutunuddemu bulungi nnyo era ku olwo lwe yasembayo okutukubira ku kajjambo. Yakuba ebirayiro era n'akakasanga bw'agenda okulembera n'okugoberera ssemateeka wadde kinaakikoze okumala akaseera katono. I, Jacob Oulanyah, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I'll preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Ono yeekubye ebifaananyi n'ab'eŋŋanda ze era abasinga gwe mukisa gwe baasembayo okwekubya naye ebifaananyi. Yayogerako eri ab'amawulire abagasakira ku Parliament era mu kwogera kwe yakakasa nga bw'agenda okuzza enkola ey'okussa ekitiibwa mu mateeka agafuga Parliament. We want the public to respect parliamentarians because they'll all be acting in their interest. In their interest, they will act. And we are going to adopt evidence-based decision-making. Nsobodde okwogerako ne bannamawulire baffe abagasakira mu Parliament ku mbeera nga bwe yali wadde nga nabo ate bakyali mu kiyongobero. Kondakiti ya Speaker naffe badde twewuunyisa agira mu konvoyi nga bwe mugimanyi kubeerako ziriidika ne kubeerako emmotoka endala nga 3 ez'abasirikale naye nga bw'atuuka okuva mu mmotoka ate attention ye agiwa abantu abamwetoolodde. Tutera okubeera mu nkuba omwo era nga bwakutuuka kayinza ogamba hey paparazzi, what are you doing here? Do you think you're going to get a story here? I don't think there is a news here. N'alyoka atuyitako n'alyoka ayingira mu Speaker's chamber ate bw'aveeyo n'akomawo. Mu kukomawo agezaako okulaba abantu abadde bamwetoolodde era agenda ababuuzaako. Ebiseera ebisinga badde yeesanga nga bw'asanga bakolege oba baliko abaka ba Parliament attention asooka n'agiwa bo
wadde abadde musajja aweebwa ekitiibwa abadde muntu wa bulijjo era ng'aweera ddala ekitiibwa omuntu wa wansi ng'okwagala kwe kubayete kusasula bannabyabufuzi kubanga mu kiseera kino n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti bonna bamukungubagira. So speaker abadde wanjawulo nnyo n'ennyambala musajja abadde ayambala botayi mwaka ku mwaka ebbanga naye tumulabidde nga takyusa dress code. Abadde musajja mugezi nnyo, musajja mutegeevu ng'amanyi amateeka era ng'ebintu bye abyogera okubijja ddala ku mutima. So speaker ono tukyebuuza obanga ddala kinaaba kyangu okufuna omuntu akola ebintu by'abadde akola. Abakamu bagamba nti abadde magician, is a magician of law. Byatumwebaze Godfrey, Crossroads TV, Omunnyo.